Amanya gange bampita Kimuli Joan. Nzangibwa Buliisa mu district ya Buliisa. Tribe yange ndi Mugungu. Nze wano ku Bukedde okunyoza omwami. Emyaka gyange 24. Siri mufumbo, nina abaana babiri. Nze okunyonya omubeezi musajja. Ni mukazi mulokole. Njagala musajja naye mulokole. Oba wazimba, oba tiwazimba, kasita osobola kulabira omukazi ng'oliredde. N'ekirala njagala musajja nga ate si wazaalako. Olina abaana babiri oba omu. Awo tujja kikwasaganya bulungi. Njagala musajja nga osobola kunkola bizinensi sigosalawo oba kumpa bizinensi oba tompa oba kunga matuula naye kasita osobola kumpa kyenjagala. Osobola kulabira family yo manya omukazi yayagala oba oyagala mukazi family kye kibi kyo osobola kulaba mukazi kyayagala. N'ekirala njagala musajja bange osobola kugenda mu bazadde bange kubanga ofumbo wasaa zino weetagisa kugenda mu bazadde olabe omuzadde omala kulaba muzadde awo obeera n'emigisa mu fumbo. Njagala musajja agenda mu kaka nimwanjula awo bazadde ne bateegera kugenza okola fumbo kyekyo. N'omusajja nga amanye eddiini. Saagala musajja anywa, saagala akozesa biddagala ebyo musajja saagala musajja nga akozesa biddagala. Njagala musajja akutandika ku myaka 24 oba 28 kwa 3 oba 4. Awo nza kikwasaganya kubanga nina 24 siri mufumbo. Njagala musajja senya kulabako kale musajja kati jo wazaliwa mwaka ki? Nazalirwa 9 awo. Kakati okutwaliza mu Joan weteeseteese otyanga? Kyokweteekateeka nyeteekesese nnyo kubanga maama yankuza senga yambulirira. Kubanga nga nze siri mwana oba mubi oba siri ki kubanga laavu njirina. Musajja waba nsiimye nange nga amusiimye ngenda mulaga laavu. Siri mukazi mubi ni mukazi nina ebintu byange bikuba abantu. Biki ebikuba abalokole byotayogera? Ebintu byange kale ipu nzirina si nyingi. N'ekisambi naawe okiraba nkirina. Nina ebintu byange ipu nzirina. Mukazi alina figga wotambula n'omulenzi n'ogamba kyekyo ntambudde n'omwami wange oba ntambudde n'omukazi wange gw'omuntu gw'osobola kola ki n'otambula naye mu kkubo ne batandika n'okukwanirako omukazi wo yenze.